bijjeewo njagala kusiika mu ttooke lyange nina ekibuuzo kiri kimu mu nnyumba muno ani mukazi ani musajja kulika ng'oli mu ssiru osobola kubuuza kibuuzo anti kubanga ndaba emirimu gy'okola si gy'abasajja emirimu gy'okola te gy'abakazi kakati kye sitegeera mutufuukire ddala nkuwa ebiteeteeyi ne sikaati oyambale nange nkubemu empale ngende nkola emirimu ekyo si ekikufuuyira omukazi tujja kufuuka mukazi anti kati simanyi lwaki weewa obuvunaanyizibwa obutali bubwo omanyi mu nsi nina ekintu kimu nze kyennayiga kyenneeyigiriza nze sikaka muntu nze sikaka muntu kubanga nakizuula ekisooka bwe nva wano nga siridde olunaku luntawaanya ngeno tuka ku ofiisi nga waliwo emirimu mingi nentuka tayimu ng'olumu n'ekyemisana nze kinnema nendya ku ssaawa 11 luli nagenda mu ddwaliro omusawo naŋŋamba nti andisa okufuna alusaazi ku nsi tewali kintu kya bbeeyi kujjanjaba nga alusaazi bwe nayogerako ku kyaku ky'okunterekeranga breakfast n'ogamba nti osobola kufumba breakfast kakati okutandika okusika omugwa naawe factors zo ze wampa tolina gava mu buli ssaawa ezo oba webasa simanya leeti bannange ntegeera nodda nze nagaana fumba katogo ka kumaca nenkugamba nsobola okuwa caayi nenkusigira omugaati nenkuwa anti kyenkugambye buno obulamu bwange teri ntaana gye baziika mu bantu babiri gwe tosobola nze nsobola naakuwasiza era nakedde ku maca nemmegula amatooke nempaata nenteekako ettooke kati ebisokola otegesirira bannange nabijje nakunze nempaata ettooke lyange nensookosoka n'olitokosa katono nnyo kati olivaamu omukka ogwo n'okwata akatungulu n'okateekamu kakati mbadde yalagenda kulisiika kuba gwe tosobola kakati ate kikuva ddi kakati ekintu kyangu nnyo ebyo byonna wandibikoze nga tuliwo babiri sifuddeeyo naye waliwo ati lw'oyagala okisusse oba kubeera kweraga oba kulagako nti omukazi gwe nnine wakatasobola nti oba nti obutasobola kufumba kyanca kitegeeza nti tosobola simanyi kubanga lwe tuba n'abagenyi oba tomanyi okirowoozaako ki kubanga lwe tuba n'abagenyi atuweetala okufa ate lwaki luleera abagenyi bwe bajja nabo ne mbateerako lwaki kati awo nasigaza mulimu kyewaka mba nkyateekateeka nkola pulaani kuba ebiki byennyina bafumbira nga gwe wesazedde ekiyungu ate nga nebyofumba bambi tebiwooma ng'ofumba ekyenkya kyesitegeera ani yagamba nti buli lunaku omuntu alina kulya katogo bannange buno obulamu bwange nakukaseeka eminwe gy'amatooke obusifuga ekituufu kyo kiri nti onswaza ate okuswaza kuki onswaza mu bantu ate ndekanze ndekanze nfumba akatogo kange nagamba njagala kulya kyanca n'ogamba nti gwowenga byotegeke akatogo kakati kyangu nnyo bwe wandaga nti oyagala akatogo kwa kumaca nkafumba akawungeezi ekiro nga ngenda okwebaka nenkateeka mu fridge bwenkateeka mu fridge kumaca nenkabugumya era nodda mu kiyungu n'ofumba nze njagala ttooke lyokya eryokerawo ate sirikaka nsolo lyefumbira kakati oba owulira nga kikuswaza keera kumaca waate ettooke linteereko ndirye nga lyokya naye kino nkikkakasa ne bw'anaabeera maama wo nga yaaliwo era nja kukeera ku makya nkwateko epuloni nkambale ngende mu ffumbiro mpaate nsooke nsiike akawowo akawunya tebiwooma actually Brenda yeyakingambira kingamba nze kasaba impoomera sebo ku mulimu weewaana nze nafumbi era olumuntu wana akatogo nempa ba Ivanike bali katogo kange sinakaana na mukazi kali nze nziraba ate ngene mpasa omukazi olwokubiri lwa kyanca nja kifumba naye tewali kizibu kufumbira musajja nga gwe nja kifumba kakati kyangu ani gw'oliisa emigaati nja kifumba Mr. Chef w'omu nnyumba tuve mu katogo kokka nti owulira weetenda okufumba fumba buli kimu osibenge wako ofumbire eddala anti kati osazeewo okufumba nze kyemmanya akatogo kange kakuluma oba enkyankeere nkufumbireko mwami nze simanyi gwoba osobola okufumba akatogo ngenda kukeera ku bulungi ku makya nzireyo gwekeera bukeezi ku makya fumba akatogo nkasangayo ku dayiningi ndi akatogo kange nkoleki naye buli bwe siisange katogo ngenda kukeera ku makya mpaate amatooke ga ate kati mpira nkoye n'okukwatira amatooke mu ffumbiro ery'omunda oyagala nkuwa akakutiya otuule wansi ngenda kugenda wabweru wali
mpaate ngensi yonna endaba naye olwo lwonna olwaki onswaza bwotyo kyenjagala kulabisa muli mbadde nsansi nofunamu ekinyegenyege nerekereza otulo twange otulo webake kati njagala kawaatira ku mulyango nkoye waatira akatoko kowatidde munda tekawooma kati njagala wabweru yambali addala